Oli ku BOCAT TV. Leero enkya naluli. BOCAT TV. Ampuliriza nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV. Webale kubeera mpozi ng'ate otumbula, webale kubeera mpozi ng'ate otulaba, webale kubeera mpozi ng'ate osubscribinga. Mbabuuzaako mwenna abaweereza bu video wammwe ate mpozi ne tubeera nga tulaba. Olunaku lwali tugenda kwogera ku kiki NUP Kyagulanyi naye kansooke nkuwe akatambi k'omukyalo ono bamuyise Hawa Nakabira mpozi atakubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo. Nakabira Hawa naba BOCAT TV. Jibiireko subscribe, like and share. Thank you. Omuwulidde omukyalo oyo n'abalala musobola okubeera nga muweereza mpola mpola muweze ku namba yange eyita ku screen musobola okubeera mpozi nga temufuna ebyakabi. Olunaku olwaleero tekikugaana kutumirako bannaayo, tumira ku bantu bo, kino kibeera nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Yes. Kale olunaku olwaleero ekibiina kya NUP kitongoza posta entongole eya mwami Kyagulanyi egenda okubeera mpozi nga ekozesebwa oba egenda okubeera mpozi nga etimbibwa Uganda yonna okusobola okubeera mpozi nga ate nge etimba. Mwalaba gye buvuddeko n'aba NRM batongoza ekipande kyabwe ekya mwami Museveni ne babeera nga bakitongoza ekigenda okubeera mpozi nga kikola nga kikola nga kitimbibwa. Kale n'aba NUP basobola okubeera nga batongoza posta eno ya mwami Kyagulanyi sobola okubeera mpozi nga ate ekola bulungi nnyo nga mulaba ya mwami Museveni. Naye konsani yange badde nnyo ku bipande nti posta etongozeddwa nejjukira gye buvuddeko nakuwaako eggulire n'akatambi nga poliisi eri mu kuggyayo ebipande bya mwami Kyagulanyi ebitwala ebikasuka ebitika ku 99 zaayo ne babitwala. Surprisingly waayitawo ebbanga ttono nnyo ne batandika okuzzayo posta za mwami Museveni. Wabadde za Bobi Wine nga bateekako za mwami Museveni. Ne nkugamba bwe waayitawo akabanga KCC eneyisa etteeka tolina kutimba kipande we mutakkirizganyizaako na kitongole kya KCC era okukwasanga ekipande kyonna eky'omuntu ekiri awo bakukwata ne bakusiba. Kati jjukira billboards zonna omukulu mwami Museveni zonna azeefuze eziri mu Kampala n'ewalala. Zonna zomanye eziri mu nga bw'ogamba nti waliwo ekifo kye tugamba nti kino ekifo kisava wonna yeefuzeewo. Kati laba ekifaananyi ekyo amagye kati ge gakuuma abatimba ebipande bya mwami Museveni. Ndowooza okiraba bulungi nnyo, kibadde kitambula kirotetinga social media wonna. Kati njagala okirabe weetegereze ddala ombuulire posta tugikoze naye mwami Kyagulanyi anaafuna wateeka ekipande kye wakitimba. That is the question. Posta nnungi nnyo gye batongozza olunaku olwaleero, posta nnungi nnyo eya NUP ate mpozi ne billboard tusuubira nti eneekolebwa ejja kubeera nga nnungi nnyo kubanga already kati yeebeeranga plate. Naye ekibuuzo anaafuna waagitimba kye kibuuzo. Amagye gakyali feya kubanga ku bintu ebikolebwa olabira ddala nga amagye tegakyali feya. Amagye galina kujja luvannyuma mu bino ebintu. Naye ogenda kulaba omuntu nga amagye gekiiseewo mu kintu nga tegalina kubeera nga gakijjamu. Oba ofuna bulungi nnyo. Omwami Enanga bamubuuzizzaako ku lunaku olwaleero ku bintu by'amagye by'okugyawo posters na biki, n'agamba nti kati baali batandise okulwana NRM nga balwana n'aba people power biki. Ekyo kifu kubanze kennyini abawa story eyo akatambi ako genda onoonyereze lwe nateekayo abawagizi ba Bobi Wine n'aba NRM battunse nkulaba ani asinga obuwagizi. Nakateekayo genda okalabe kanoonye okalabe ku channel yange eno. Nakateekayo nga bagayi bakolagana bulungi nnyo nga waliwo bali eri abawa soda Coca-Cola n'okuba saluti nga bakubira Bobi Wine, n'abaana ba NRM nga wali bawaana ekifaananyi kyabwe kya mwami Museveni nga bakiwaka juice nga tewaliwo balwana. Naye ne babayingirira kati enanga agamba mbwate simanya baali bagenda kulwana ne tukikomya kati kyobola twabijjayo. Naye ate kati abateekayo ebya Museveni nga byate mu bawadde obukuumi bw'amaanyi nnyo. Bannaaye NUP teri violent nga mukisuubira. NUP teri violent nga mukisuubira. Ate buno obukote twabuguddemu bannaaye. Kyovola nebaza Kyagulanyi muvubuka muto naye alina bwakolamu ebintu bye nakkakkanya abantu. Kuba olunaku singa baali bakitongole kira lunaku NUP polisi yalumba ekitongole kya NUP netwala ebintu, abantu abalala bandirwanye naye baagaana okulwana. Bannaaye kambabulira ekigendererwa ekyali ekyokulumba ekitebe ekyo ate nga mbijja munda. Aba NRM tebakyafuna ssente
n'amagye tegakyafuna sente because Kyagulanyi tataddewo nsasagge. Kyagulanyi buli wateekawo ensasagge President Museveni atya n'asumulula sente. Kati buli yapozinga ntache wakyaliwo nsasagge buli kintu kinakolebwa mirembe twaliwo okwekyanga abantu bakaaba kakati bennyini ate be bayite eno nga bagamba abantu banne mugambe Kyagulanyi akumemu mugambe Kyagulanyi akumemu. Kyagulanyi tagenda kukumamu lwa nsonga tukizudde mufuna sente. Temwagala kukiza ni mufuna sente mu Kyagulanyi kati twagala mubeereyo obwavu bubalume. Obwavu bubalume mutegeere ddala ekituufu ekiriwo. Kuba kati twakizudde Kyagulanyi nayo business. Bomudde line mwogera Kyagulanyi afuna donations okuva ebweru afuna sente okuva wabweru lelelele era biri agatandika obuyekera era akola bwati ayina be malisha group lelelele ate nga mwe nyine mumupika mu ekintu. This is an inside story. Olwensonga Mwami Museveni yagambye tagenda kulirizinga sente zino zabadde bamubbamu ate tugenda gabagindi ate tugenda kola biti tugenda kwa budget yagisaze sente zimu nazikwata vu ndowozera mula ku TV akalanga kalwani nga kaliaka kamu nenga companies zinyinyi nyo zali zitaddeyo nga zisaba zikola obulango akalwani nga kali kamu wabaddeyo bano omuntu abatugabe sente egindi lelelele mwabalabye babaddeyo mityana nga bagamba direct Mwami Museveni tukulaba ngo ogaba sente ne kati naffe tugendamo okunonamu obululu batugamba inale mu yeruling party muina sente mutuwe sente mwabalaye ba RDC abaka kuyege ba NRM bani bonna otegedde bonna babaddeyo nga bagamba twagala sente olwokuba kali akabadika lemeseddwa Kyagulanyi agenda abatega mukodi ondala alinga withdrawinga obontegeera alinga withdrawinga kumbe eri sente z'abasajja azituddemu bo baagala nnyo Kyagulanyi ng'akola ensasage kyovolaba n'awatali kacyankalano bo baagala bakakolewo walawe yali agenda ku bulango okwewandiisa era bateekawo embeera bakubeyo tiya gasi bakole batya balagende Kyagulanyi watabu nnyo eri Mwami Museveni ate sente kati nno omuzeeyi oyo yalabuse yagambye teri kuta sente mugende mukolere ku ezo zimbadde ate agasobola kunoonya kalulu kange teri mulimu eyo ye order kati nabo bagamba tugenda noonya tutya akalulu nga tetulina sente zetuwa abantu batusaba sente bakulaba nga ogaba ebisawo bakulaba nga ogabawa naffe batuwe ku sente so kati yeyo embeera eriwo tukugambye Emipiira ekipande ekigenda okubeera nga ekipande ekituufu ekigenda okubeera nga kikolebwawo kitimbibwa tubadde tuli awo ne National Resistance Movement nayo neetongoza obumotoka buyite bu Dron obugenda okubeera mpozi nga ate busagula akalulu katusubire drone zino tezikolezebwe ngatto kya chambers tubadde twa drone za police ezisinga nga zijja nezikozesebwa mu kutokyalinga abantu nezino zizo ndozo zita bazisize yero so kati yeye embeera eriwo omukulu Kyagulanyi avuddeyo ku mukutu gwe n'agamba siku mukutu gwe abadde ku TVM nga bamubuuza ku makya n'agamba ye Mwami Museveni ebirungi byakoze bingi nnyo naye akaseera ke katuuse his time is expired ebiseera bye bituuse twagala alitayalinge mu kitiibwa era ffe tetwagalangako alitayalinge nga boolaba ba Sudani nga boolaba ewa Gaddafi nga boolaba wa twagala awummule mu bitiibwa ng'asobola n'okgendayo ne tumwebuuzaako ku magezi bw'atya bw'akikola oba ontegeera so kati yoyo Mwami Kyagulanyi babadde ku interview emu abantu abaportrayinga Kyagulanyi nga omukozi w'effujjo ng'alina bamalisha groups nze ngamba musooke mukole okunoonyereza oba mulinza okubayo nga muwaayo amawulire amafu omanyi kati ne bambega ba gavumenti nabo bafuuka batyo bateekayo ekintu nga takirinaako omutwe n'amagulu n'olwokuba nti ayagala alage nti akola bw'atyo n'abeera ng'akiteekayo kale yeeyo embeera mwe tuli wano Hawa Nakabira webale kubeerako Esther Nakimera webale kubeerako Tina webale kubeerako ate mpozi ne Sale webale kubeerako n'abalamwena abagitumbudde kale sijja kubeera mpozi nga tensuka waneeno kola ka video nga bolaba kahawa bwe kalikaawo osobola okubeera ng'otumirako ng'obuuza ku bantu bo ate n'okubeera mpozi nga oyagazisa abantu BOCAT TV nze SULA SSENYONGA mwebale nnyo mwebale ddala mubeere bulungi mweraba
oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli. BOCAT TV